designing ngoleta kasasa mara abantu b'Entebbe bebaza project nga zino bwe zijja ne muvaayo okuwa ebirowoozo you own them kubanga mulimu input yammwe so eno nkola nnungi nnyo tetera kubeera walala so bebaza. Office of the President, Ministry of Kampala bafuna sente kuva mu development partners World Bank n'abalala okuwa sente z'okudevelopinga enguuto n'obutale obw'abantu bakoleramu. Kati Entebbe Municipal Council yasalamu kukola enguuto endala ezimuli Entebbe n'eteekamu nako akatale aka Entebbe Fish Market ne Bus Park. Katala kano Office ya President Ministry of Kampala nesalamu kukola ki kunoonya consultant kukola designs ezigenda kuleeta ekifaananyi ekyakatale ng'egenda kukola ki kufaananaganamu. Kati tubadde wano tudiscussing ku designs. Kati butumala designs omwezi ogujja ngumu April oba May tugenda kulonda ku farm egenda kuzimba akatale kano. Kano akatale kagenda kubeera ku mulembe twajja wano ntubala n'abantu bali mu katale buli muntu ali mu katale agenda kufuna muki ekifo ekyagenda kukoleramu ekyo bakiteekako ng'etteeka abantu bonna babeera mu katale tubawandiike obazimpa akatale abantu baddemu bakole emirimu yaabwe. Kati wawulidde ne gavumenti eyagala kuleeta sente eziwa abantu abali mu butale ebawe sente working capital ezibateekamu ka interest katini bafune working capital abantu ba developing bakole business. Twafuna omukisa ne tufuna okuvujjirira nga tuyita mu office ya President ensimbi ezaava mu kitongole mu banka y'ensi yonna gye tuyita World Bank nga ensimbi zino za kola emirimu egy'enjawulo. Akano ffe ng'ekitongole twafuna omukisa ne tufuna projects ezivujjiriddwa ensimbi ezo nga projects za kwekulaakulanya. Era nga Entebbe tuyina projects ze twawaayo 5 mulimu obutale 3 ne mubaayo ne leisure park. Obutale kuliko ak'e Nakiwogo, kuliko akatale aka Central Market, ne kubaako ne akatale kano olwaleero ke tubadde tutunuulira plan zaayo ze bafulumiza zifaanana zitya ke tuyita aka fish stroke bus park market. Akatale ako ke kali mu kibangirize ekyo awa parkinga emmotoka zaffe eza Fly Express nga akatale ako kaatandika ddala mu mirembe gy'abafuzi b'amatwale nga we waali nga bus terminal y'ekibuga ky'Entebbe. Kaakano essaawa eno twafuna nga tuyita mu office ya President twafuna ba planners babayita Plantech batudesigningire akatale. Naye ng'okola ekintu ekyo nga twagala tuveeyo ne akatale akali ku mulembe nga kalimu kalimu terminal eya commuter taxis oba taxi zaffe ezisaabaza abantu ba bulijjo awamu ng'ate kaliko ne side emu we batundira ebintu eby'abantu ababeera mu katale. Kaakano olwaleero aba Office of the President awamu n'aba Plantech ba architecture consultants betwafuna babadde bazze okutulaga design y'eka akatale ke twetaaga yeeyo, era nga mukola omulimu ogwo tuba tulina okupromotinga oba okujjayo okusoosowaza empagi eya okwekulaakulanya nga twesigama ku bantu abasinga okubeera mu katale mu butale. Bw'oba weetoolodde eggwanga lyonna abantu abasinga okubeera mu butale ebiseera ebisinga babeera bakyala n'abavubuka. So ky'oba olaba omulamwa gwa local economic development awo we guli mu
project eno gye tuyita ya Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Project. So naffe twafuna ba architecture bano bajje batulage kakati naffe bannannyini katale tujje tuyite bonna abakakoleramu, tuyite poliisi, tuyite b'ebyobufuzi, tuyite ofiisi ya RDC, bajje batuwe ebirowoozo byabwe nti eyo design gye batujjiddeyo yeeyo ddala eneeyamba omuntu wa wansi. Kyovula n'abo bennyini abakakoleramu, abavuga zi taxi, abayinamu obuduuka, abatunzi b'ebyennyanja, bonna bennyini tubakuŋŋaanyiza wano olwaleero beetegereze mu ebyo bye beetaaga oba ddala tubitaddemu. Bwe tuba tuzimba kaduuka ak'omuntu ayina omudaala gw'ebyennyanja, kiki kye tuzimbiramu? Akaduuka design yaako twasaba ba architects bano nti kateekewo naye nga munda mu kaduuka ako mulimu akasitowa akatono oba ka fridge mwe kajja akatono akasobola okukuuma ebyennyanja nga binyogoga bireme kufa. Bwe kaba kaduuka ka wannyaanya nga mulimu akasitowa mw'otereka ennyaanya zo ne zirema kwonooneka. Okitegedde? Akatale kano kagenda kubaako n'ekifo we tutereka ebintu ebifa. Akatale kagenda kubaako ekifo bamaama baffe bano abakolera mu butale bayina abaana oluusi abayonka, bayina abaana abatannatuuka genda ku ssomero. Kaakati tubakolerako n'ekifo abaana abo we bazannyira, abaana abo we bakola ki? We bawummulira nga munda mulimu ebinaabiro, mulimu toilets, busobole okukuuma obuyonjo. Akatale kaffe kano engeri gye tukateeseteeseemu kagenda kuba nti olw'enkula y'ekifo nti tugenda kusima wansi paaka yaffe, parking tugiteere ddala wansi, then waggulu oluguudo we lutandikira ng'akatale we kakola ki? Akatale nako we katandikira ng'ate kali open nti buli muntu waali alengera ebintu omuntu by'atunda. So ng'ate tutaddemu ebintu ebirala eby'omulembe bingi, okugeza nga ekisenge we bateeseza, kubanga tusuubira abantu bano nabo balina ensonga zaabwe naye weekanga nga banoonyaawo okutuula okuteesa nga wakupangisa. So tuteeramu ddala ekisenge ng'abantu balina we bakola ki? Nga balina we bateeseza. Tugenda kuteeramu system esolooza emmotoka ezijja okupaakinga awo, olw'okuba naffe nga municipality twagala okwongera ku local revenue nti buli mmotoka eyingira okupaakinga mu paaka gye tuzimbye wansi eyo, nga olw'okuba omuntu ayagala emmotoka ye ebeere safe, naffe tujjanga musolooza nga bwe tusolooza street parking. So tugenda kuteeka mu booth esolooza, gwe weetiketinga wekka n'oyingira nti buli ssaawa ngenda kusasula $5 okitegedde, ebbanga ly'omalayo ogenda okuvayo ng'omaze otusasula nga sente zigenda kuki? Ku akawunti ya municipality. Twongera okukulaakulanya ekifo ekyo. Tutaddemu solar lighting, ebintu tuleme okulaba nga manya tusobole okulaba nga tukekkereza ku sente ze tusaasaanya ku masannyalaze. So tugenda tutaddemu solar eziri ku mulembe. Amazzi nago tuzimbye tankers essuka 60,000 ejja cubic milliliters. Tank ezo nga zigenda kubaako section ey'amazzi g'enkuba ne section amazzi aga national water, kubanga obuyonjo kintu kikulu. Kati awatali mazzi kitegeeza kiba tekisoboka. Naye n'ebirala bingi, naye ng'okutwaliza awamu akatale kano tukasuubira okubaamu abantu abakakoleramu abasukka 400,000 beebo bokka be tuyita ba market vendors, nga tekuli bavuzi ba taxi. Kaakati ate bw'ogattako abavuzi ba taxi, section y'abavuzi ba taxi bo already abaliwo bali nga 3. So kitegeeza awamu tugenda kubaamu n'abantu abawera 700 bannantebe nga tubawa service ey'omulembe. So gwe mulamwa gwe tubaddeko nga twetegereza nti design yaffe abakulu bano gye bakoze evuddeyo okusinziira ku bwetaavu bwaffe. Tetwagala kuzimba kintu kisigalaawo nga tetulina bakikoleramu.
ezo nga we mulabye mu ggwanga ze tuyita white elephant projects. So kyova olaba nga tetunnakazimba kuviira ddala ku planning tuinvolvinze omuntu owa bulijjo akakoleramu naffe municipality nga government, then office of the president ne plana bannabyabufuzi abakulembera abantu baffe bonna ne bajja wamu balabe nga buli omu ebirowoozo bye ababiteekamu. So gwe mukolo gwe tubaddeko okuwongera okulaba nga tuddamu ebibuuzo ebyo ebyokulaba nga tukulaakulanya abantu baffe nga tubatuusaako services ez'omulembe. Nze nga RDC wammwe kye mbasaba enkulaakulana zino zonna ezibazizze tuziwagire, tuzijumbire, twesowole ate tuzikozese zisobole okutuyamba okukyosa ku mbeera zaffe. Mpozi kye mbakubiramu omulanga bannantebe, tukkiriziganye nti bannantebe muli mu kibuga kya njawulo nnyo, muli mu kibuga kya mulembe, muli mu kibuga kya njawulo. Abantu b'Entebe muli bantu bakakkamu, muli bantu bankulaakulana, muli bantu bayonjo, muli bantu abaagala ebirungi n'enkulaakulana yonna tufune eyo ekwatagana n'omutindo gwe twalyagalizza Ntebe okubeera. Akatale bwe kabeera tukoze akatale ak'omulembe, tugenda kufuna akatale ak'omulembe, tuleme ate kukoonoona. Tuleme kukoonoona ate kukakolera mu bintu bya wansi. Era ababaddewo muwulidde wenjawukanyeemuko n'omu venda omu twesaasira ati bano bamufuna mpola, bano simanyi ba byennyanja, bano baaki. Yes, biruwa ebyennyanja naye ng'oli wa byennyanja bya mutindo. Biruwa ebyennyanja ng'oli muyonjo. Biruwa ebyennyanja ng'otunda ebyennyanja ddala ddala ebiri ku ki? Ebiri ku mulembe. Entebe bwali ate Entebe gwe twagala yoyo gwe tulina okukola ki? Okukolerera. Let's not look at today. Naye tutunule 50 years ahead. Kino kye tukola ne bwe tuba tetunnaba kituukako, naye abali kituukako baligamba nti abaaliwo baali bakola ki? Baali balengera wala. So mbasaba twanirize enkulaakulana ezze. Bwe bagituwa tuleme kugyonoona. Enkulaakulana temanyi bya bufuzi, temanyi bibiina, temanyi biki. N'olwekyo gwe totunuulira bibiina bya bufuzi oba aliwo akikoze tomwagala oba omwagala, gwe kikozesa okifunemu ky'oyagala nga bw'olinda gw'okola ki? Gw'oyagala walijjira. So mbasaba enkulaakulana tugyanirize, tugikozese, tugifunemu, etuyambe okukyusa ku mbeera zaffe n'okulabirira embeera z'abo be tulabirira. Ebyo byonna tujja kubipulaninga, tujja kubirowooza, naye tetujja kubituukako nga tewali mirembe. So mbasaba tukuume emirembe. Emirembe gye gijjo tukulembera okutuuka ku nkulaakulana zonna ze tulowoolezaamu ne ze tulowoozaako. Mu buli mbeera yonna gye tuba tubaddemu. Tewaliwo kintu kyonna kyonna kye tutasobola kukwata bulungi mu kukaanya ne tusobola okukigonjoola, tusobola okutambula okweyongera obulungi mu maaso. Enguudo zaffe bwe ziba zizze, Ntebe is a clean city. Bw'olaba oli asudde ekintu wansi, mugambe njawusi we basuula ekintu. Don't fear, naye bw'onoomuyitako buyisi, abo bayaaye. Nedda. Mukooneko omugambe nti nedda tebasuulawo bintu awo. Bw'oba owulira nga tosobola mukoona kugwe kikwata okijjewo okisuule mu dustbin. Tiwali ogamba nti kiki? Ntebe waffe we are a class apart, mbasaba twawukane ku bibuga ebirala.